oyo Bobi Wine tali humble, alina empisa embi, tasobola kuba nti afuga Uganda. Ani abyogera? Musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Musuza. Oyo Bobi Wine tali humble, alina empisa embi, tasobola kuba nti akulembera Uganda, era talina true characters za leadership. Ani abyogera? Edrisa Musuza. Tula okalire tukutuseeko emboozi ngabo eri mpola mpola. Yes, atukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Amanya nedobozi bamutantambi Kimso, number 1 Chiboya, Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, subscribe gwe atanaba kuba nti subscribing, ate nawe ya subscribing ngamba nti big up on yourself. Kasero kuba nti subscribing and then tambule ffe nampola mpola twabagamba nti munnaffe wano tetuleta pulapasa tusobola kuba nti tukuleetera emboozi gy'osinga okuba nti oyagala, ate nga n'amawulire tufuna mu nsonda ennekusifu omutali kwatamu. Waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa Bobi Wine kugata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Musuza. Olutalo luno lwava ku Blue Ticks nga oluvannyuma okuba nti Kenzo yafuna amawulire okuva mu kampu ya People Power nga gamugamba nti Bobi Wine agezaako okuba nti ateekateeka bavubuka be kuba nti balwanyisa Kenzo n'okuba nti bamusuula wansi ennume y'ekigwo, aleme kuba nti afuna platform yonna Uganda ne bunaayira wa Uganda, nga amulanga kuba nti tali so active mu kibiina kyabwe ekya National Unity Platform oba People Power. Kenzo afuna message eno nti Bobi Wine yatandise okuplotingira era ennyimba zo bagenda kuba nti bazisa wansi, era bagenda kuba nti bakola boycott ku music wo bw'otavayo kuba nti olaga luda nti oli ku People Power. Era kino nno aba People Power bamuteekako yes amaanyi aveyo abawulire wa awatuufu wagwa. Wanono Kenzo yatandika okuba nti apipira n'okuba nti atandika okuba nti akuba amasimu ag'enjawulo eri Bobi Wine. Mu kusooka yamutegeeza nga bw'ali busy bagenda okuba nti amuddira, but unfortunately omusajja n'afuukira ddala busy, era nga yamaliriza nga message zo zakyaliwe Kenzo azirese ku Blue Tick. Kino nno kyaluma BET Award winner n'agamba nti owaayi n'abaako omuntu gwakubira bamuyita Kojja omugezi, n'abaako ebigambo byayogera mpola mpola. Ebigambo bino byasaakaanya oba byasasamaza amatu g'abantu, oba oliawo especially bafani ba People Power ne batandika okuba nti balumba Kenzo mpola mpola, era nga Kenzo yafuuka ekikalirirwa mpola mpola n'aba nti avumwa. Naawo mpola mpola amawulire galaga nti baganda ba Bobi Wine okuli Ediawe kwogata ne Chairman Nyanzi n'abantu ababadde mu People Power abasinga okuli Bajjo n'abasigaddewo batandise okuba nti betegula struggle nga bagamba nti Bobi Wine si musajja mulungi, era nga musajja ono muzibu ddala alina empisa embi. Bino nno baganda ba Bobi Wine babyogera mu state, era kitegeeza okuba nti mbu bafunyeyo n'akasente. Wano Bajjo nabo batandise okuba nti balabisa Bobi Wine. Olunaku lwaleero Kenzo tasonyiwanga bad Bobi Wine eyali kyaliwo enfanfe, era nga agamba yali mentawe. Olutalo lukyagenda mu maaso, era nga Kenzo atandise okuba nti ayogera ebikankana. Ebigambo bino Kenzo abyogera nga abijja ku ntobo y'omutima gwoba oliawo nga n'amaziga gakulukuta. Kenzo tasobola kwerabira lunaku lwe yavumira wa People Power, era nga alina ebigambo byagambye. Agamba nti nze nabagamba nti olida omutuufu akolagana n'abantu bonna nga tasosoddeemu, wabula lidde omukyamu yoyo ayawulayawula mu bantu. Kyova olaba nti omukulu oyo yatandika n'okuba nti asosola mu mawanga n'okuba nti ateekawo enjawukana mu bantu. Yakozesa akakodyo kano, Bobi Wine yakozesa akakodyo kano kuba nti oba oliawo afuna attention y'abantu n'okuba nti anafuya oludda olumu, naye ng'ate yakikola nga kyawulayawula mu bantu. Kenzo agamba nti Bobi Wine y'omu ku bantu abeefula humble and abeefula abantu b'abantu, naye nga ate musajja mubi ddala. Kenzo agamba nti Bobi Wine tasobola kubeera nti afuuka president wa Uganda because n'abantu babadde nabo mu struggle nga babadde so close naye batandise okuba nti bamudduka olw'empisa embi z'alina. Era nga Kenzo agamba nti Bobi Wine
mufubo efufululufu mbu alina ettima alina eko yeyagaliza yeka era aliwo kusuula buli agezaajo okugjayo omutwe okuba nti ayenganga kyekintu kyekyagezako okuba nti akola. Kenzo agamba nti naye ayagala gavumenti okukyuka era naye ayagala okufunako enkyukakyuka naye ku ttima Bobi Wine yalina bwafuuka president Uganda egenda kuba nti yerabirira era abantu bangi bagenda kaaba. Uganda egenda mu matigga mpola mpola abantu batandike okuba nti bakaaba era gwe twogerera mu click ya People Power ne Nup bantu mangi batandise okuba nti bavaayo. Kino nno kikulaga nti oba oliawo Kenzo statements zayogera ntuufu. Kenzo yali kyali nnyo wa Bobi Wine era nga mu Bobi Wine byesimba okuba MP yamubeeramu nnyo. Kenzo bafuna obutakkaanya ku airport lwakomawo nga Rema bamututte awo wewava tagali paka sawa zino abasajja bano betwala speed. Oba oliawo Kenzo yafunamu omutima gwa bebekulu tasonyiwanga Bobi Wine. Kenzo agambye nti ku lw'omutima Bobi gwalina omubi tasobola kuba nti afuga Uganda. Kyova olaba n'abantu babadde akola nabo batandise okuba nti bamudduka mbu Bobi Wine mubi muzibu ddala takolaganika naye. Kino nno simanyi wekireka Kenzo ng'omuntu n'abasigaddewo. Jjukira nti Kenzo yakaweebwa ekya tourism ambassador wa Uganda. Kiyinza okuba nti oba oliawo omugaati naye gwatandise okuba nti gwomujja kumulama naye ng'ate naye alina pointi ze ezeetaaga okuba nti aziwulizibwa. Ekibuuzo kyange kiri bwe kiti, njagala ompe comment yo mu comment section. Olowooza Bobi Wine alina empisa embi y'ensonga lwaki abantu bamuddukako ne bagenda mu NRM oba NRM eri mu kukozesa ssente okugula abantu abo okuba joininga? Nkiddamu, olowooza Bobi Wine alina empisa embi y'ensonga lwaki abantu be babadde nabo mu struggle okuli ba Ashbaga baganda ba Ediawe akogata ne Chairman Nyanzi n'abasigaddewo y'ensonga lwaki bamuddukako okuba nti bagenda mu NRM n'okuba nti befunira akasente oba NRM eri mu kukozesa ssente okuba nti egula abantu bano okulaga ensi nti Bobi Wine talina maanyi? Mpa opinion yo mu comment section tutambule ffenna mpola mpola. Bampita Ntambi James. Bye bye for now.